Nkulamusiza nnyo ku Beg TV omulabi waffe atulaba tuli mu programu ensonga mu ddiiro tuli ne Bukenya yaduumira amagye g'NRM agabataasoma wadde yeewa omulimu mbu muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'omuntu wa bulijjo. Sooka obabuuze. Nsova naffe abalabe b'omukutu guno balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Nze John Bukenya ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya kye tuyita Let Us Fight Illiteracy and Ignorance. Sebo sewa bwewe mulimu nti newo omulimu ate omuntu atakwade mulimu nga takusasula anti kyenjagala okutegeeza ekyokusasulanga okiteese wabbali akakati gwe kyetuume anze sijja kyetuume gyoli muyambi w'omukulembeze w'eggwanga akola ku nsonga ez'olwatu byenzijanga mugamba byonna eky'omukisa omulungi era byakola ojjukira okuviira ddala mu covid abanene bagudde wamubuulira era nze wende ndi mu mazina ndi mu kusanyuka lwaki nti bano nabagoba twabagobye ate mu kubagoba mu mateeka kubanga nzize mpita mu paliyamenti y'eggwanga nga nsaba bannange abantu baffe bano abataasoma mubawe ku mukisa okubeera nga ebigendererwa byabwe oba ebyetaago byabwe nabyo bikolebwako kubanga otunira amawuka bye tulina mu paliyamenti abasinga bali ku lwabwe ffe kasita bamala tukozesanga amadaala tebadda gye tuli kati ffe ne tusigala mu kunyigirizibwa nga tugala twalonda omubaka waffe yegundi mubadde muli mu kwesasuza tuli mu kwesasuza era ng'obuuza ababaka abo bakola ddi consultation mu constituency zaabwe kyogamba buli gwe bakubye mu kamyufu k'NRM abadde takola ate lindako ekyo kitono ekyo bakiyita kituuza lindako embaga tulabyeko ate abaali bagwa abakomyewo anti kati babadde bali mu bantu nga Amelia Kyambadde bakomyewo ate njagala okwogera ku mukyala Amelia Kyambadde Amelia Kyambadde abantu tebamutegeera n'omukyalo oyo mukozi nnyo era nze Amelia Kyambadde nja kuyingira mu kalulu ke ngamba abantu bange abataasoma mu constituency nti Amelia Kyambadde maama oyo mu mwaka lu yajja okubayamba constituency gyoyagaliza kiyimba yeyawangudde kati tewali buzibu okusinziira ku biriwo yeyawangudde kati tewali buzibu nange nzija ku independent NRM party ndi omu ku bafawunda baayo oyinza okugamba nti NRM wali fawunda bakusuula anti bansuula kati eyo simanja bayita seeke simanya neeke natunuulira obukodyo obuliyo kunze nze kangende ku lw'abantu sijja kugira mu pate ya NRM naye nga ndi wa NRM era pulezidenti Museveni bwe tuba tukwataganye bulungi n'akalulu ka NRM ng'akwataganye ne pressure group y'abataasoma oba erwanyisa obutasoma n'obutamanya kubanga ze zimu tujja muzza singa tuba tukwataganye naye mulireetako ndi ku mulala anti kati tujja muzza yafuuka tujja muzza President Museveni ono tukyalina kye tumulabamu. President Museveni si wa kusindiikiriza. President Museveni nze njagala tukole bwe tuti era twakikkaanyiza ne bammemba baffe eri ku ground mu bye mutamanyi ne kambyogere mu public. President Museveni tulina muwummuza mirembe nga tuyita mu parliament emuwummuze abeere wali bamukolere enteekateeka zonna zayagala abakyalinde omuwummuza yenga tasobola kwewummuza kati kirimu ekiti mu kisanja kino ekiddako bw'anaaba akwataganye naffe ne tumulonda tugenda kuteekawo embeera awummule abeere wali nga senior consultant. President Museveni si wa kusindiikiriza genda tumwetaaga awummule mirembe wali ng'ayina by'asobola okuwabula kubanga njagala okutegeeza gwe mukulu John ewa waka gwe n'abantu boolina waka 5 waliwo owulira ng'omutwe gukuzimbi onaakola kiri oli akola kiri naye omusajja akulembera eggwanga ddamba gwolooza yeetisse muki yasoose bangi yasoose nga tulina kwogera ku kye tulina kye tulabawo. President Museveni tulina muwummuza njagala okutegeeza kankuwa ekyokulabirako. President Libya baasindiikiriza Gaddafi ne bakuliyetingawo n'embeera ey'obuyeekera mu nsi Gaddafi ne bamutta. Olwaleero banoonya Gaddafi omukomyawo Libya tebalina bamujja kuba Libya yatabuka ekyayinza n'okukitwalira ekiseera. Libya yafuna setback mu mbeera gye yalimu ya myaka 10. President Museveni y'omu ali mu Kampala alambudde Wakiso alambudde Kampala leero ali Kawempe nga totutemagye Kawempe nze twateesa bwe tuti ne bammemba baffe countrywide
okuddamu okubeera mu kampeyini za NRM tulina kumala kusinkana ssentebe wa NRM President Museveni. Era ndowooza olaba gyayita yonna walabyeyo bendera y'abataasoma oba balwanyisa obutasoma. Waliyo bakinganda bawajjudde anti bajjule temuliyo wajjudde njagala okutegeeza politics alina basiniya sente agabye kimu bakigabye kati mabeetaazaaki John Mukenga okakyagamba nti bampadde ssente gurupu bagiwadde ssente meka ekyo si kyekigendererwa kyaffe. Ekigendererwa kyaffe eri President Museveni kuteekerateekera ggwanga. Kati John Mukenya onzirusa kubanga ogenda kumpa akakadde ka ssente nedda awufeereve kyogamba bagenze Kawempe bonna ababadde abaali enabweru addewo bonna bagenda bawa ssente bagenda kulaga buwagizi mwe temugenze kulaga buwagizi muli eno mukuba mimira. Ate kati njagala okutegeeza mmiro katugikube naye kyaffe kye tukola ate kyanjawufu. Kati olaba limoti gye twanyize nze otwali wano ne tukola eggulire nga nva mu parliament okutwalayo petition ey'abantu be bayita abataasoma abanyigirizibwa nga mwagala mubaka nga twetaaga just ababaka aba ekyo nakyo bakikubye kaakati baba ababaddeyo bagambye nti banaddayo mu parliament bonna tugenda kubasalayo bonna. Parliament egenda twakoze lisafo parliament egenda okuddako tuleeta mpya ffe bannayuganda muleeta mpya tuleeta mpya parliament enkadde tekoze tekikola makulu gamagamba bano abagudde mu kalulu bagudde lwakuba mmwe ddoboozi lyaffe navaayo parliament nagiwa 14 days naye mbagamba mubeere nga mutuzzeemu njogera ku bwino gwe nnina era kwe nasinziira okugoba ababaka bonna abali mu parliament. Kati okyayinza okwesanga abo abasobodde okuyitamu bo babadde n'abantu naye ababaka babaddeyo nga batuusa mukolo abanoonya ne constituency zaabwe mwezisalira kazimpitawa eno saidi eno yange eno si yange bonna twabagobye ate tukyabasuula ate kakati okiraba nze kati akakodyo ke baakola bano nze nakabuuka nakalaba kubanga bagamba bw'oba ozze ku NRM olina fomu z'olina okusooka n'osayininga nosaako mukamyufu tokkirizibwa kujja independent kati abo tebajja kudda. Nze ne mbagamba nze sijja kujjayo naye ate etteeka lyonna bw'oba olikola liteekeddwa okuba nga terikontana na tteeka na ssemateeka w'eggwanga akkiriza omuntu okwesimbawo ogwannamunigina. Kaakati etteeka kitegeeza etteeka mba mwali sayininze mwakola ndagaano kinvu kubanga ekontana ne ssemateeka. Kaakati yo nga pate abantu beemulugunyiza okulonda abamu bagamba tekwabadde kwa mazima ddala bwe mange wange tekwabadde kwa mazima nzikiriza ebyo kubanga mbona sayininga ate njagala okutegeeza politics wa Uganda talina kyayongera ku ggwanga just bubadi bwa kulya buli ssente kubanga olwale bw'otunuulira abasajja mwatulaga mwe bannamawulire ne mutulaga abasajja nga bakutta empapula eziriko President Museveni nga bazibuza bwamagende talina gye yava addayo togamba nti ono Museveni yasinga gundi amagezi omutwe yasinga omutwe gwa gundi amagezi ne bakwata empapula ne bazikola ki gye byaggweredde ng'oyo omu ku baayoza empapula era akomawo ayagala akomewo mu kibiina ky'omusajja gwe yagoba akomawo naye ffe tunyiga bunyizirimu oti eno tyotemuwa tumuwa tusuubire ki okusinziira ku bakandidate abawangudde kaadi z'ekibiina anti kakati naddala wano mu Buganda wano abawangudde omuliro luli gwabokya yes kusinziira ku abagenda okukwata abo bonna abakwatidde NRM bendera balina kuwuliriza ffe omuntu wa bulijjo kikyayagala ebimu ku bisudde bali ababaddeyo nga tebadda mu bantu tebalabikako mu bantu oli ajja n'abuuza simanya mpitira wano constituency yange eyitawo no eyita eri tebamanyi bantu kati ku luno twalabuse tuli babuufu bwe bayita abataasoma manyi abataasoma obategeera bayita abataasoma bamakanika ennaku zino sina bamakanika bw'oba wasoma ku ludda olwa politics nga tewatuuka mu siniya ya 6 oba tewasoma yesemateeka kyategeeza oba wasoma n'otuuka mu siniya ey'okuna okufaanana eyasoma bakwetaagisa bakiyita equivalent ogenda noleeta certificate oba ya myaka emirala 2 n'ofaanana akoze eki omuyivu kati njagala otunuulira ennamba eyo egwawo
tuli bayitirivu nnyo abantu bayitirivu naye zaawo nabuukawo ebintu by'abantu osajja baba kulya akalunga singa si studio singa ndi mu kutema ddansi yakuba bano bakuba ekibooko mwe mwatuyereke ate kaakati va ku nze jjolo mu Kenya ne remote ya ggwanga lyonna mujja ddewuliramu mujja kkawuliramu akalulu mbadde nkubuuzizza esebo nti okusinziira ku bawangudde kaadi naddala wano mu Buganda tusuubire ki kaadi wano mu Buganda tulina okukola tulina okukwataganiza wamu mubeere bantu naye ekizibu kye tulina nti nga bwegambye nti politics wa Uganda wakulyamu buli era mutabani wange omugenzi Kato Lubwama ye yasaba abatuuze ba constituency abagaba banne mumpe nange ngende ndyeku kano ka group kakulyamu buli naye n'abako bakolera mu basanyusi naye wali oyagala bakuwa bwe bakabatandi bagende namwe mulye ekyaffe ekyenjagala togambye kakulyamu namwe wali mwagala mwegatte ku kati okuva ku programu ya parliament lwe yava ku mulamwa ebintu byafuuka byakulya abeefudde abayivu naye ne bataffe eno wansi njagala okutegeeza kati olwaleero nyinza okuwa ekyokulabirako bwokimanyi nti singa olwaza omuntu owuwa omusajja omuntu ono ataasoma ali mukugizibwa ali mu mbeera embi omuntu oyo nageza nakugirako mu ddwaliro eryagana amalwaliro ge tuyita ag'eddiini oyinza okwesanga bakusabye obukaddaana ebyo bye tulina okulwanyisa biveemunange mu buwangwa wano omuntu olina omumanya w'omuteesi naye kakati obububbi paalamenti oba gavumenti esobola okubijjawo neteekawo enkola egamba nti omuntu bw'aba afiiridde mu ddwaliro eddwaliro liteekwa okubeera ne comprehensive life insurance nti omulwadde bajja kusitula ebiwandiiko by'abadde ajjanjabibwako babitwale mu insurance ekoleki esasule naye mwe ne mukanda omuntu gavumenti esobola okiyimiriza n'ekijjawo gavumenti naye amalwaliro gayo temuli ddagala kakati bali abatuyamba ne batujjanjabire mu mbeera ate amalwaliro galinga masomero twala omwana mu ssomero ly'osobola okusasula fees twala omulwadde wo mu ddwaliro eryosobola oyogedde ku by'okusoma n'okutwala omwana gy'osomera bw'omanyi nti nze bwe nyingira mu parliament kyensooka ku mmeeza yange okimanyi bago lya kukyusa education system bannayuganda obwavu bwe mugaaba bakapaka tebugenda kubaggwako nga education system tekyuse abasajja abazungu baatulekera ebikwate wano bye tusoma emirimu gyaggwako ku bikwate tewakyali mirimu siibula abantu abannaffe nsigadde nze John Bukenya ssentebe w'ekibiina nedda ebitambula mbiraba byakubuzaabuza ggwanga ffe katuveeyo tubabuulira amazima twetaaga Pulezidenti Museveni ensisinkano naawe tetujja kusukkawo bwe baakubye mu kalulu abaddeyo nga ba independent ffe tubalinze balaba Bukenya agambye mbu mwakola endagaano yali mulwanyi be baleeta ekintu kino